government. Omunene atuuse. Minister in charge of Kampala, all dignitaries in your various capacities, fellow mourners, good afternoon. Amanya Mamita Fiona Nyamutoro, the National Youth Representative of 11th Parliament and Minister of State for Women Development. Bana balamusiza nnyo bakungubazi bannaffe mwenna abali wano. Amanya n'eddoboozi Idrisa Musuuza Eddie Kenzo. Ebigambo byange mukimanyi tebiba bingi, just ntwala okubagiza eri famire n'emikwano gya Tamale eggwanga lyonna okutwalizamu. Mukama tugyeko mukwano gwaffe kwanze mwami Tamale wadde mukwano gwange, era twali ffenna recently nga tugenza okumulabako mu ddwaliro nze ne mukyala wange ne tunyumya emboozi era nga bwe tubadde nga tunyumya bulijjo, naye Mukama tasobodde kubanga ate amwongere mu maaso. Mukama yagaba ate yajja, Mukama yatuwa Tamale ate naye amutudde. Just kino kirina kutuwa kyakuyiga nti buli omu gy'oli weekolere ekkubo, weefunire emikwano egigenda okukubeererawo mu mbeera yonna. Nze tukyenyinza obagamba emikwano gyange ensi eno tugibaamu naye bingi nnyo ebibaamu, wabula bw'oba osazeewo okugitwala ku sayidi yonna gy'ogitwalire making sure nti ojjamu ekikugasa. Buli omu funa mikwano gyo, kola emikwano buli lunaku so that olunaku lumu oba olulala osobola okubanga otofuna ekitiibwa ekyo. Banaye nze sijja kwogera bingi by'ebigambo byange biba bitono nga minisita wabagambye. Mukyala wange agenda balinayo kokasi kati mbadde nsaba muzikirize mwerekereko, naye nze ne famire yange tujja kuwaayo $1 million sobole okuyambako mu kuzika. Thank you so much. Yabadde yansabye n'angamba nti engeri gye tudduka tajja kusobola kwogera, naye engeri gye bamuwadde akazindaalo n'ababuuzaako ndowooza ekyo kimala. Mbadde nsaba muzikirize mwerekereko. Abantu bana bokka abantu bana Chairman Dansale Busowa ekyamani y'enteekateeka zonna ez'omukolo ogwa wano n'eri mu kuziika ne gye twabadde okusinziira ku lukiiko ewamu ne gavumenti bamukwasiza obuvunaanyizibwa ono n'omukubo ono nange nemusobwa twagala okufuna obubaka bonna abantu bonna baba bazze okubategeera abeetaaga okwanjula ayigiriza okuva ku ssimu abeere nga alungamya enteekateeka nga bategeeza kubakiina olwaliwo Pero Aizo Eddie Kenzo etusooke tukole ku interview yangu Junior olwasooka Junior ono yamundeetera yakubanza Junior mukwano gwe
Junior yamundetera kubeyawo nga azze waliwo engeri gye bali banyigirizaamu wano bali ku show ekivulu ekyali ekololo ase kumpa nagamba bamafia ne woti boyina odiringa nabo kati wetwavaawo tuinvitinga ku show omulungi nzire ogwazeemu omulaga atugenza omukyali amutwaliro naye abadde muntu wange nyokubanza anwanidde entalo nyingi era twali mutwaliro twalina Junior n'agamba ono mulwanidde entalo nyingi nemuleetera n'ebizibu byatamanyi tiwe yaganzo tugamba abadde muntu so mwagala nnyo era omukwano guteguweza kuvaawo yakubeera ne Junior ono ne baganda be ebbanga lyonna kubanze nze ekyankoledde kubanga mu kaseera nnwanirako nandifendinga nga bwomanyi Uganda eno yakusikamu naye bwofuna munno akukaabirako naawe atuukawo so ebbanga lyonna mbireddewo nange omukwano osobola kumulaga nga sigadde mubajjukira ku bbanga lyemukulaganidde omukwano gwakulaze biki ebyo byotagenda kwerabira kumulimuzi kusooka abadde musanyusa abadde ntatayina mu ngeri gyotasobola ate alina bukodisi bwaleseewo era bugenda kusanyusa ebbanga nze off Cameron Junior akimanyi tubeera tuseka busisi ebbanga lyemumiti tuba tuseka busisi otegeera tinero twasembayo nga mulwadde naye ngaera abaamu ebigambo ebisesa kati ekisijja kyeraba ekyokubiri okuba nti abadde analyza mu nsonga ez'enjawulo ekirala olaba famire engeri gyagikuttemu ekintu kyo kyakuyiga ekirala erinnya lyasobodde okwekolera abantu abali wano bonna obalaba kale byokumwigako n'okumwijjukirako biki byokumwigirako nga gwe omukulembeze kugambye byebyo binekibuto Chimala.